All right. Ndowooza tugitandikire wano ndyoke ndeete bano. Buli Munnayuganda w'oli funa akabox buno bw'embaawo bw'obwo byuma otandika osula mu nnusu 5 buli lunaku. Munnayuganda funa akabox oba ka kyuma oba ka mbaawo otandika osula mu nnusu 5. We tunakugambira nti ekintu kibaluse ng'ojja osereza okulya nkoko. Funa akabox oteeke mu nnusu 5 buli lunaku. Lwaki kugamba ofuna akabox? Watwogerera essaawa zino wenjogerera. Yo seriti bahabula tabasira mutano wa kale kyensire nezezide nsanga bisibe. Essaawa zino ali mu garage bali mu mokanika. Ku faamu ye ekisozi. Era nga wetwogera luli bwe yayika Windows abasajja omufaransa yali mu military barracks ekawoweta yaje nagezaako mokanika ne bigaana. Ne kati wetwogerera essaawa zino balese abakanisi abalala kubanga ye omufaransa alemeddwa. Wetwogerera essaawa zino yabadde alina kulongoosebwa olunaku lwanca ne babikyusiza babaga nti amaanyi gayinza omuggwaamu natasobola kuba nti afuna bulungi amaanyi. Wetwogerera essaawa zino bali mu mokanika ali mu theatre era nga bali mu mokanika essaawa zino ogezaako kubanga mulongoosa ku faamu y'ekisozi. Ng'ovuddeko ku Dr. oli Mufaransa eyazze mu barracks bongeddeyo Dr. Omuchina, Omuyindi, n'Omukoreya, n'Omuyisirayiri okugezaako okukanika Yoseri okudda engulu. Yensonga lwaki nti jo mwalabye Mama Njovu Enterprises nga yazze okulambula. Ne mukulu Pirato agezaako okusindika personal doctor we naye ne bimulema n'agamba yekaddeyo ekigali era personal doctor we yazzeyo ekigali. Bali abasigadde basigaddewo okugezaako okukanika omusajja ono abenga adda engulu. So bwe mbagamba nti 226 buli alina ekirowoozo kimusooke mu kigenda empola mumpulirize bulungi mukwate obubokisi omusevengemu ssente. Ngenda sooka bba olugero luno buli omu obeere nga lukuli mu mutwe mukwate obubokisi bwa buli omu ng'osula mu nusu ebyeri 5. Namugamba ne muoninga ne Museveni ebbanga lyomaze ng'otaba Uganda n'abantu abalala ojja kuvunda ku nsi kuno ng'olaba kyekiri mu kukola essaawa zo ali mu kuvunda ng'alaba. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nabazanyira video wiiki eno yennyini ne mbagamba nti mu constitution ya Uganda president ye mukulembeza afuga eggwanga ate yabeera omuduumizi w'amagye gonna mu ggwanga. Nti president bw'abanga afunyemu enkenyera yonna nga tasobola kukola kintu kyakuduumira amagye na kufuga ggwanga, amumyuka yaba alina okutwala obuvunaanyizibwa obukwata embeera z'eggwanga zonna odifuga bweppo n'okuduumira amagye yabeera second in command. Kati president Yoseri tibahabulwa mu kavidiyo ke nabazannyidde kano. Menjala po reference nga mbajjukizo naye mu mulowooza okusoma amawulire kyangu n'okugabwa wa kyangu. Kaluwakko nga kaluddeyo. Kano. Awo yabadde awaayo obuyinza ng'abuwa omukulu General Wilson Mbasu yabadde abwejjako. Tetujja kulwayo. Yabadde yejjako obuyinza obuwa General Wilson Mbadi abenga yatwala obuyinza bw'okuduumira amagye g'eggwanga gonna. Teri
bukyanga lubanga lwa Mindi yose litakolangako kintu kyonna kwejja ku Buyinza buduumira magye. It is impossible. Nebo yali mu lutalo nga yali alirudda wa aligende Tanzania agende Sweden era yaduumira nga amagye mu agaba yekeredwa mu Luweero. Nebo yagenda nga Nairobi okuteesa ng'era ye komanda. Kiki ekyamuyinudde okuba nti awaayo obuduumizi bw'amagye? Ekyamuyinudde mumayi bakoona laptop ng'eyise Windows bakayita kaka sound bakayita batya ka sound ka Windows ne bakakona nti ayise Windows yayise kati kiyakoze nejja for the first time in his history neyambula obuyinza bwonna bw'amagye n'abukwasa Wilson Mbasu Mbadi adumira amagye geggwanga gonna obutereevu. Bw'amala okumukwasa it was a tekyabadde constitution kiri unconstitution. Lwaki kiri unconstitution? Mu ssemateeka w'eggwanga omuwandiika asoma bw'ati nti president bw'abanga afunyemu enkenyera vice president yalina okutwala obuvunaanyizibwa obuddukanya eggwanga n'okuduumira amagye. Remember vice president mukyala Jessica Alupo ali ku ddala lya major. So it was very easy Museveni okuddira major ng'ate vice president n'amukwasa tools of power zonna. Lwaki yabuuse Jessica Alupo ng'ate major n'anoonyaayo Olimba Sumbadi gweyawadde obuduumizi bw'amagye gw'ayina amaaso n'obwongo n'obutu sokowulirize. Constitution egamba nti omukulembeze nawe banga ayise Windows vice president taking over no commanding amagye bwe kiri mu constitution ya Uganda. Yose yabuuse Major General Jessica Alupo n'amubuuka naawe obuyinza bwonna n'abwani Mbasumba Lwaki kubanga akimanyi nti ono Major General Jessica Alupo abeera liikirira abantu b'omu Northern Uganda yabuwaddaani kati gwalina obwongo tegeera bye nkugamba awo tuvuddewo. Kati bw'amala okuwa Mbadi okuba nti yaduumira amagye jjukira Mbadi yabadde CDF Commander of Defense Forces. Kati Commander of Defense Forces Mbadi babadde balina okulonderawo agenda okudda mu bigere bya Mbadi mu ofisi ya Mbadi. Naye ekintu ekyo amagye tegaatudde kiteesaako. Salimu Sale yakikozenga ye mu bumenyi bw'amateeka n'atuuzaako Didigi kati ye CDF temugenda bbira bamawulire mbu simanyi kulayija ze n'abyogeddeko simanyi oli omulala ani omutolongo azena bitebikiriiwo temugenda bbira bako. Naye ono Sale kye yakoze kisawovuga kiresi wali oliddeko empafu n'olyako ppa n'olya enseenene n'olya muwogo n'olya n'amagi n'onywirako ekikopo ky'obusigo butontala bengalabe. Amagye gali mu kutokota basenior arm officers bali mu kutokota. Salimu Sale ajjawo obuyinza obuwa Didigi Foster General n'amutuuma nti ye CDF. Naye mu mawulire temugenda kirabako kati kambazanyirako just once second singa asatu. Nakano ku TV tewali mugenda kalaba wonna. Nze nakafunye okuba nti webudde nabutono mugenda kawulyako buulizi. Nga amuyita CDF. The Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, the Chief of Defense Forces, General MK, Chief of the Air Force, Chief of the... Akoko kake yakoze kale sokukyankala na mu magye wonna. Jukira nti ono Didigi bali bamufuula advisor ku by'amagye ku kitaawo okuva yagamba nti ajja kulumba Kenya agikube ne basooka bamuteeka katebe. Kati badidde Didigi secretary kati ye CDF secretary mu mawulire temugenda kirabako kino kibagamba wano kuba nze mbibagamba temune mugenda bijja we mbagambira nti transaction okukyusa obukulembeze butandise okukyuka naye nga bulimu ebyumira bingi nnyo. Kati essaazi nojala bagamba nti Mbadi yaduumira amagye ga Uganda CDF ye Muhoozi Kanyarugaba security n'amagye tegamalira tamanyi kuno kwe bali. Naye nga omuntu afuga eggwanga kati
wadde badi yaliko ono Kembabazi mama Njovu Enterprises yafuga eggwanga mara okulaba n'ekifaananyi kyabaddeko eno nga z'okulambula bizinensi ze mwamulabye edda nabijjamu kuba ndala tebiina nnyo mugaso alwa yalwa sabitadde mu folda wano kale mwamulabye nga ze nakiva okulambula uno wano lwaki ntegana naye era atambulira omuggo gw'abaguli ogw'akalogo kalenzi guugwo kati oli president indirectly yawe ebiragiro n'omuggo gw'abaguli ogw'abalogo. That's what we call cow mentality, pure cow mentality. Kati oyo yali muki yali mujja kati n'obuzibu obulala buliwo omuwala Nankumbi Natasha era ono taata wagenza okuyiika Windows ennaku zino nga mugonvu eri agambye taata we ne family mu binda baga lwaki tetukwata ekintu kino tukiddiza bannayuganda ffe ne tubakolera etteeka erisigala mu Uganda nga tewali agenda tukwatako na byaffe kyanyiiza nnyina ne kinyiiza ne nani ne kazende boy era Natasha tebazikwatagana mu family bamulabanga omuyeekera mukyala Nankumbi Natasha kuba yejjukira anyamu kali akabagezi jukira bano bonda bakawo mentality kati yulo kuba nti Nankumbi kati ye alowooza mangu kati bano baba siro bo okulooza kwabwe kutono balooza basobola okufuga Uganda mpaka ebbanga lyonna nga bakirina okuba kati wali okulina okukomba essowaani naye awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala kati awo bwebitewo biyimiridde embeera yatabanguse edda mu State House wowulirira bino obuyinza abakulu buyinza okubava mu 5 batandise okwekwata ebifo nga bagamba nti oba oliawo muzeeyi ayinza okuyitirayo n'atadde angulu naye muzeeyi bw'aba ayitiddeyo jjukira yabadde alina obuvunaanyizibwa obw'okukwasa mutabani we ekintu kino baagala muzeeyi bw'akita omwana akikwatemu naye beebuuza n'akikwata atya ng'ayise mu kalulu bannayuganda banaamukkiriza baakirayo bulabi nti bannayuganda tebasobola kikkiriza ne bajjeno banne tebasobola mmusemba abakulembere mu buli ngeri nga balina okuteekawo ekiguumaaza kyajjeno mbaddi nti gwakwasiza obuyinza obuduumira amagye gonna gonna ag'eggwanga mwami Muhoozi ne bamuwa okubeera CDF baagala okukusa etteeka balitwale mu palamenti nti okulonda pulezidenti alina kulondebwa mu palamenti ng'abantu ba bulijjo balonda babaka then ababaka be balonze bo ne beekolamu omulimo ne balondera eggwanga pulezidenti nti mwami Museveni waaviira mpudde olwaliwo Muhoozi ajja ne yeesimbawo nga chairman wa NRM bwe yeesimba ku kya chairman wa NRM n'awangula akalulu ako automatically NRM bw'esinga obungi mu palamenti eba esobola okulangirira nti abeere pulezidenti waabwe naye amagye nago galaba era tegasobola kukkiriza bikolwa bifaananako nga bino bagezaako okugoba nkola ya bwannakyemalira bakimanyi muzeeyi okumweggyako lubadde lutalo ate kati okusembeza omwana baba tebalina nkyukakyuka gye bakoze mu magye okuggyako nga gwe bakwasiza okuduumira amagye g'eggwanga nga naye anaayagala kufugibwa bufugibwa naye bw'anaaba ayagala okufugamu eno ye chance yokka gy'asobola okukozesa n'aduumira amagye ne beegobako famire eyo obukulembeze ne budda mu mikono gya bannayuganda ne buva mu mikono gy'abagwira kigenda kubeera bwe kiti nti Nobert Mao Oluva agenda kudda mu Kampala bagenda kukwatagana ne Kiriwa Kiwanuka Attorney General bagenda kuleeta ennongoosereza 73 mu ssemateeka w'eggwanga mu nnongoosereza zino mu ssemateeka bwe bagenda okuleetera ekyokukyusa obuyinza okujjako okulonda pulezidenti balonde bamemba parliament be balonda president. Do you copy that?